government eveeyo ewe special consideration eri abasawo eri abo abayizi abasoma ebyobulamu bayitanizi. Era mu kimanyi last weekend wiiki ewedde President w'eggwanga Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni yamiitinga medical interns abasukka mu 1200 yabamiitinga wali Entebbe City House nga bamaze training yaabwe yabaddemu ennaku 10 nga batraininga bawangulwa okukwatala ensi yaabwe mulyango. Tumanyi n'okwongera ensi balina okutraininga naye babadde campus ku National Leadership Institute. That president yakoze pronouncement agamba nti government terina ssente ez'okufandinga ba medical interns abakola internship yaabwe. Era n'asaba nti abazadde banaabo bekikwatibwako abadde nti bakaluubirizibwa mu buvubi okunoonya ssente za tuition okufinansinga okusomesa abaana baabwe. Eno course eri very expensive eya medical beyongereyo n'okunoonya ssente ez'okuteeka mu baana baabwe nga bakola internship. So nga UPC tulaba nti okukola si nungi era kiri very disturbing okulaba nti n'abo abatondera bayunkisakisa abali gavumenti list y'okola internship nabo ate n'essente zaabwe zakanyako gavumenti bazisaze by almost beyond a half. Wa gavumenti balekawo bakanya nti abasawo ba intern bagenda bawa miliyoni 2.5. Tulabika ne financial first quarter ya 2021-2022 naye ate okusinziira ku bubaka akulira director bamuyita Jendo yategeeza nti kati bazisaze ssente ziri kakati kamu. Kyonga ekibiina tulaba nti okutyoboola bano abasawo n'obutabasaamu kitiibwa nga weza obawa miliyoni 2.5 oba miliyoni 1 ezisobola kwenkanankana n'ebyetaagisa bano abayizi babeera nti bayitamu. Abayizi beetaaga okubeera nti bafuna ewasula, balina okufuna ekyokulya, balina okufuna transport, ate nga akaseera ke kamu balina okubeera nti babeera mu malwaliro okusobola okubeera nti bajjanjaba abantu baffe. Ate nga gavumenti naye badde n'obuse bw'obutalirizi nga n'ako akasente mu budde. Ate kimanyikiddwa nti eggwanga lyonna bano ba medical interns betusanga mu malwaliro nga bali mu kuwa empeereza ennungi, bali mu kujjanjaba abantu baffe bulijjo. So omuntu yandyebuuzizza gavumenti eba esobola okufuna ensimbi eziwa PNET okukola specialized hospital nenoonyeza billions of money okumuwa ssente ez'okuteeka mu mwani, nenoonya billions of money okuwa aba road construction. Omwana wa president nga spokesperson walambise nti yakomyawo budget mu parliament for reappropriation nga tebawadde road construction ssente, ne baddamu ne bagiwa billions 3 road construction, ne bawa abayimbi billions of money. Ate omuntu yeebuuza ate medical intern ate health sector oba ogireseewa, ate nga ssente ze bali mu kunoonya ssente ntono just drop in the ocean, tezenkanankana ze baawa omuwaalwa hospital, tezenkanankana ze bawadde road construction. Ate n'olaba ne bawadde n'abayimbi ssente billions of money, naye kati medical intern. Ekyo nga UPC tulaba nti eno sector eri very productive ebeera negligence. Tulaba nti gavumenti erina interest mu eno sector. Kuba gavumenti buli ebadde ne interest ssente zibaddewo. Sigamba nti Uganda tulina ssente zimala, naye ssente tukolesa ki era priorities zaffe ziriwa. Kiri on record gavumenti ebeera ne interest mu kintu n'ekibaga tekiri very productive, resources zibeerawo. Naye ate abasawo bano abagenda abali kukola intern, abasawo ababeera nti batuyamba mu malwaliro. So ffe ng'ekibiina tulaba nti no logiki abulamu yenna akoze ekibalo tulaba nti nekibulamu balina okubeera nti batutereeza. So buli mu kaseera okubeera nti amalwaliro ag'enjawulo mu ggwanga tukalina abasawo bamala, ate kaseera ke katuufu tulina ba medical interns abali ready for deployment, ate gavumenti eri mu kutambula enda mabega. So ekyo si kirungi
ate twagala okujuliza gavumenti nti tuli mu kutewanika nekiyisa okutewanika n'abaintanis ab'omwaka guno nate muli okimanya nti n'omwaka okujja tugenda kubeera n'abaana bangi nnyo abajja okubeera nno bakola intaani, so tulina okubeera nti nebitubihandolinga n'obwegendereza era ngaekibiina tumanyi nno ekintu ekikulu ennyo mu ggwanga era kituva liwinda be bantu baffe abanansi, be bantu ba bulijjo, ye asset esingayo nnyo obukulu. So ebintu byabwe eringa shelter, emmere, obulamu bwabwe, ebyobulamu bya security ebina okubeera nno biri very guaranteed. Naye gavumenti eze ekibuusa amaaso, so gavumenti okuva negamba nti terina ssente ez'abasawo, tulaba nti move in the wrong direction, etambula ngeri mu direction enkyamu ennyo obaoliawo eyinza okutuusa emabega. So tusaba gavumenti nti ebigalation gyeyakoze terina ssente ekijjewo era ekolenga bwe kisoboka erinye ssente ekingawo emergency fund nga bwezinga ekola ku sectors endala bafune set ez'abamedical internis badeployinge n'abamedical internis abafise ku deployment abasuuka muwendo abasuuka 10 abadeployinge basobole okubeera nti no bakola emirimu. Congress of the people, Akenya wetu, mama, UPC, Congress of the people, Muzaifa hizo, mama, UPC, Congress of the people, Shana Nayati, mama, UPC, Congress of the people. Everyone and everybody, all of us, everywhere. And you, PC. Thank you so much for that wonderful gesture. Asha Kasdini, took place great. We are